بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baganda bange ne bannyinaze mwenna abawuliriza, tujjukire bulungi nti tulina okusaasanya amawulire gano olw'ensonga nti tufuna empeera z'amaanyi. Tufuna empeera z'amaanyi mu kusaasanya obutambi buno. Era tukimanyire ddala nti gino gy'emirimu gye tujja okusangayo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga tetukyagijjukira wadde naye nga gyagobolola. Jjukire bulungi nti omulundi ogwayita twakoma ku bbaluwa nga omubaka alayhi salaatu wassalaam agambye Heraklasi nti bw'aba akkiriza ajja kufuna empeera bbiri, bw'aba agaanye ajja kufuna emisango gy'abamugoberera bonna, olw'ensonga nti bw'agaana nabo baba bagaana olw'okumutya nti ajja bakolako obulabe. Era mu Yerusaalemu kyebava bayisa karavaani, Heraklasi kyava atuma amagye ga Roma, amagye ge gagende galeete Abawarabu abazze okusuubula mu Yerusaalemu. Era bwe bagenda mu kibuga amagye ne geetolola ba Abu Sufyaani ne babagamba nti nno kabaka abeetaaga. Era mu Sahihi Bukhari atunyumiza nti Abu Sufyaani olwo nno lwasisinkana Heraklasi kabaka ow'e Roma, era bye baayogerako byali binene era nga biwanvu. Heraklasi kyava agamba Abu Sufyaani oluvannyuma lw'okwogera lwe baayogera nti bwe banga by'oŋŋambye bituufu, y'ono omubaka ebitabo byaffe gwe byogererako ddala, n'akikubawo ne kyatika. Awo teekawo akasubi, mu ndagaano empya temuli kigambo kyogera ku mawulire mapya ga mubaka bwe yajja. Kitegeeza nti waliwo ebintu bye baakweka nga bw'omanyi Vatican ebyama bye bayina, abaali mu bulabe bw'okusaanyaawo eddiini ya Katonda. Era ekikulaga nti Heraklasi yali musajja mutendeke ate nga yasoma ebitabo by'Ekikristaayo, ate nga kabaka. Ye yalina engeri gye yatuuka ku mpapula ezo ezirimu essuubi ery'amawulire amapya ag'omubaka ajja okujja asembayo. Tukitegeere bulungi nti okutuusa olwaleero Vatican ekyayina ebitabo ebitajjanga mu public nga tebitungibwanga nako. Kati Heraklasi kyava agamba Abu Sufyaani nti ono omubaka azze nali namuwulirako mu bitabo byaffe naye tekinzijirangako mu mutwe gwange nti yali agenda kuva mu mmwe, nali mmanyi nti agenda kuva mu Bayisirayiri olw'ensonga nti bo balina layini empanvu ey'obubaka. Heraklasi kyava awandiika ebbaluwa eri omu ku banywanyi be, bishopu, tebamwogera linnya. Ebbaluwa bwe yetuuka ewa bishopu naye n'akikkiriza n'akikoonamu nti obubonero bwonna obusatu omusajja ono abuyina. Wabula ekikwewuunyisa nti Heraklasi oluvannyuma lw'okutegeera obubonero buno bwonna teyasiramuka olw'ekifo kye yalimu. Banne ebifo bye tubeeramu bitugaana okudda eri Katonda. Laba Heraklasi bw'ategeera Allah tabaraka wa ta'ala n'agaana omukkiriza olw'okumanya nti yalina okukkiriza omubaka n'aleka ekifo oba okusigala mu kifo n'aleka omubaka. Teyasobola kuva mu bwakabaka bwe okuba nti ajeemulukira amateeka ga Katonda, bw'atyo n'asigala mu ddiini y'Ekikristaayo era bw'atyo n'afiira mu ddiini y'Ekikristaayo. Obubonero bwonna yali abuyina naye amazima ne gamulema olw'ebifo. Era omubaka alayhi salaatu wassalaam atunyumiza mu hadithi emu nti mu kizikiza kino ekiri mu nsi omubaka alayhi salaatu wassalaam n'ababaka abalala Allah tabaraka wa ta'ala yabatuma okusaasanya eddiini, era n'agamba nti ala inna rabbi amarani an uallimakum mimma jahiltum, nti Allah yandagira okubasomesa ekyo kye mwali temumanyi olunaku luno. N'agamba nti fa inna Allaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Agamba nti Allah tabaraka wa ta'ala nti obusiraamu nga tebunnajja yatunula mu nsi ekiseera ekyo. Bw'amala okutunula mu nsi ekiseera ekyo n'atamwa ekyali kigenda mu maaso mu nsi muno, mu kusinza amasanamu agaali gagenze ewala ennyo, mu kutta okwali kugenze ewala ennyo, mu kwonoona okwali kugenze ewala ennyo mu lwatu ne mu kyama,
batta abaana ab'obuwala ab'obulenzi nga bakabaka beekolera ebyo byonna bye baba bagadde. Ekiseera kyali kizibu nnyo, n'agamba nti illa baqaya, okuggyako abatono ennyo abaalimu ekiseera ekyo nga bamutya Allah tabaraka wa ta'ala min ahli alkitab, mu bannannyini mu baana b'ekitabo oba mu bannannyini kitabo. Amakulu ng'ategeeza abo nga Salman al-Farisi nti ekiseera ekyo ensi yali mu jahiliya, ekiseera ekitaaliko ani agamba, ekiseera ekitaaliko mateeka gonna, ng'omugagga ow'amaanyi yalya yafuga, ng'omwavu omunaku talina maanyi. Era oluvannyuma lw'okujjako omubaka alayhi salaatu wassalaam tewaddawo jahiliya ndala, ate era tewajja kubeerawo jahiliya ndala etaliiko kitabo kya Qur'ani. Kyovula nti Allah tabaraka wa ta'ala omubaka alayhi salaatu wassalaam amuyita kitangaala, Nuur, amuyita Nuur, n'amuyita rahmatan lil alamin, okusaasira kw'ebitonde byonna. Mu bye tuyigamu muno ekisookera ddala mutegeere embeera eno nti kintu kikulu nnyo, nti eddiini yaffe weeri ng'eyiikirizibwa n'enyigirizibwa mukimanyire ddala ti obuluŋŋamu buva eri Allah tabaraka wa ta'ala, teva mu ndowooza za muntu yenna, teva mu muntu yasoma bino ebintu ebirala, teva mu bintu birala. Okuluŋŋama kuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Mumulabe ebbanga ensi lye yamala okuva ku Jesus tewaaliwo bagezi, waaliwo abagezi, naye yatuuka ekiseera ng'eddiddeyo ddala awamu n'ekyo nga waaliwo abagezi okutuusiza ddala omubaka alayhi salaatu wassalaamu lwe yajja. Tewali bugezi bwonna okuggyako obuluŋŋamu bwa Allah, tewali mugezi yenna okuggyako ali ku bulungamu bwa Allah. Naye Allah bw'amala okuleeta Qur'ani, obuluŋŋamu ne bukomawo mu nsi. Qur'ani we bulungamu, omubaka kitangaala, obusiraamu shifa, bujjanjabi. Wati wali busiraamu tewali bujjanjabi bwonna, tewali bulungamu, tewali kitangaala. Tulina okukitegeera baganda bange nti omuntu wa bulijjo olwaleero alowooza nti ekituufu tukijja mu muntu ayina experience ennyi nnyo ng'alabye ebintu bingi nnyo. Obuluŋŋamu tetubujja mu ebyo, tetubujja mu ebyo. Obuluŋŋamu buva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Baganda bange ne bannyinaze mwenna abawuliriza, ekintu kye tuhalalisizza olwaleero kiyinza okufuuka haraamu enkya, ekintu kye tuharamisizza olwaleero kiyinza okufuuka halaali enkya. Obuluŋŋamu bwokka bwe busobola okukifuula ekyo, tekiyinza kuva mu mbeera ya mijiji. Amazima go gabeera mazima, ate era obulimba bubeera bulimba. Bwe kibanga ddala mu butuufu okufa ku Jesus, abantu waliwo abagezi bayitirivu, tewali baaleeta buluŋŋamu okutuusiza ddala omubaka alayhi salaatu wassalaam bwe yajja. Kyova olabanga omubaka sallallahu alayhi wasallam kitangaala. Era omubaka alayhi salaatu wassalaam Allah tabaraka wa ta'ala amugamba nti dalan fahada, amugamba nti nno wali mubuze ne tukuluŋŋamya. N'amugamba nti ma kunta tadiri mal kitaabu wala al-iman, wali tomanyi mal kitaabu ekitabo kiriwa, wala al-iman nga tomanyi imaani eddawa, obuluŋŋamu buliwa. Era omubaka alayhi salaatu wassalaam bwe yali atudde mu ghaari al-Hira, mu mpuku ya Hira, ghaari al-Hira, yali tamanyi mazima, yali tamanyi kigenda mu maaso okutuusiza ddala Jibril lwe yajja. Kati bano abamanyi, bano abalala abeerowooza nti bagezi nnyo, tebasobola, tebalina buluŋŋamu. Ekyokubiri, baganda bange ne bannyinaze mwenna abawuliriza, tulina okukimanyira ddala nti abantu tulinga ndiga, tugoberera mukulembeze. Abantu tugoberera mukulembeze atutwala. Bw'abeera omukyamu ffenna tukyama, bw'abeera omutuufu ffenna tuluŋŋama. Abantu abasinga bakola ekyo abasinga kye bakola, era omuntu agaanye okukola ekyo abasinga kye bakola alabibwa nga omuntu akola ekintu ekivve. Era Allah n'atugamba wama aktharu nnaasi walau harasta bimu'minin, nti abantu abasinga ne bw'oba bakase tebasobola kukkiriza. Abantu abasinga bashiriku, abantu abasinga balwadde, abantu abasinga tebalina magezi, abantu abasinga bajeemu, abantu abasinga bassi, abantu abasinga balimba, abantu abasinga bageyi, abantu abasinga. Allah bw'atyo bw'atubuulira mu Qur'ani. Era nga n'ekisembayo mu bye tuyize olwaleero kyekyafaayo kya Salman al-Farisi, nti senga oba omaliridde nga mu butuufu tomanyi Katonda gy'ali, naye ng'oyagala buluŋŋamu era obusaba,
Allah bukutuusaako obuluŋŋamu obwo. Tekiina mutawaana, oba oli mu nnyanja, oba weetoolodde masanamu, oba oliwa gwe saba Katonda wo gw'omanyi nti Katonda yakutonda gwe, n'atonda maama wo, n'atonda taata wo, n'atonda abantu bonna, n'atonda ensi yonna. Gwe tofaayo, saba Allah tabaaraka wa ta'ala ajja kukusaasira era ajja kukulaga obuluŋŋamu, ajja kukulaga ettaala. Bw'anaakulaga ettaala ojja kuba oluŋŋamye era ojja kuba oluŋŋamidde ddala. Era bwe bayita obusiraamu, bwe bayita obuluŋŋamu, era bwe bayita kye bayita ejjana, kye bayita okuyingira ejjana, kye bayita okuwona